ye kati wanani alina omwana kabe wa primary ng'essomero tusula wano Kyengera nga liri Namagoma ng'atambuza bigere n'omuga genda odde ayinza otuuka ye nnyina kennyini akukkiriza omutambuze ife twatambulanga mayiro 3 somero gye liri n'ogenda ate nodda naye ow'ennaku zino n'akuyamba n'atambula bw'ati we balabira firimu wasibira kitegeeza olina omufunira booda emukola ki emutwala n'emukola ki ani gosobola otambuza ku baana b'ennaku zino olugendo lwa kilomita kigenda osomere egindi era eitho olina kuteekako amuvuga kyova olaba bukazi bwattu babukeeza ku makya moroka ebukoze eki niye eddanga otambula nabigere ate nodda ate nga tolina kyolidde newe ennaku zino wakupakira ate olina omuwa ssente zakola ki zali era zinagamba abaana wali ku Madiina nti mwenga muli mu mulembe ne ogubawo ne pocket money ne bakuwa $5,000 n'okuba n'essimu ziweddewo nga faani azikuwa bakuwanga mberenge zino maanyi gavvu muzimanyi genda katirina kukukyalira bakukyalira bakulabeko ki naye ab'ennaku zino okumala omwezi nga tokoze eki kati abaana b'ennaku zino si be bali bano bazibu era kiringa kye ŋŋamba abasomesa nti abaana b'ennaku zino si be bali abeeringa omwokubira embookozo 8 7 ne muzadde we n'asiima naga mwongereyo 2 yes naye ow'ennaku zino omuzadde n'awulira buwulizi nti wakubye omwana we embooko 10 Allahu akbar bw'atagenda ku poliisi akyankalanya essomero kubanga ab'ennaku zino bazibu ekisookera ddala bo bennyini tebalina bulamu babutimba naye ng'omusomesa ayinza n'okukwala nakkube naga ateekawo omutwe nakkuba engolo 8 paka lweziggwayo naga genda naye ow'ennaku zino mukuba engolo eki ey'okubiri n'azirika kuba bwabutimba bw'atasula mu katimba bamukeeza muki mu ddwaliro ali bubi siriya mulumi kale awo mukuba engolo 8 n'aba mulamu